Ku lunaku olwaleero tulina future story ng'eno erimu abaana abato. Future story eno erimu abaana abazze bayimba nga bato. Tutandikira ku Baby Gloria of course. Tulina abaana bangi sijja kuboogerako bonna. Tulina ba Ghetto Kids nabo bayimbi. Tulina sorry not Fik Femeka, Fresh Daddy. Fresh Kid n'abaana abalala bangi abato. We celebrate you darlings. Nga bano abamu bayimbako ne babivaamu abalala tebabivaamu. Tulina Kid D abamu ndowooza omwana ono balowoozanga wa Abdumlas wabula tete yali mwana we yali amuyambako musically mu ebyo ebiseera Abdumlas anti ye yaliko naye kati akyaliko era bangi bayinza okuyamba ne bakwatako. So katulabe emboozi y'abaana bano abato abazze bayimba ennyimba ez'enjawulo. Abamu bakuze bali above 18 abalala bakyali bato. Abamu bakyayimba abalala mwatubulako. But we celebrate you era nga tubeebaza okuba nga ate muli nkizo mu industry. Olwaleero tusaza mbozi yaffe ey'enjawulo tukutuuseeko abayimbi abatandise okuyimba nga bato wadde nga wetwogerera kati bano bakuze. Katandike ne mwana muwala Baby Gloria nga kigambibwa nti ono yatandika okuyimba ku myaka 3. Tumujjukira kuyimba nga Sisaawa Kukyawa lwe yayimba ne mama we Betty, Nkozesa Mukama, Talanta n'endala. Wakati wetwogerera ayinawo Mbundi Lubuto, DNA, Remote Control n'endala nnyingi. Litotame onalinga bya music yabivaako wabula nga ne tumujjukira mu nnyimba nga muziki, AIDS Lotion, Omuto Omulungi, Abaana b'Eggwanga, Kondem, lwe yakola ne radio ne Wizo, Alinda n'endala. Ricardo Omuto ng'ono abamu baali bamuyita mutabani wa Abdumlasi wabula naye alinga ebyokuyimba eyabivaako. Mu nnyimba muzaalina mulimu okusoma kwe kusinga, naffe tuli baana, batica baffe, obukambwe bw'abazadde, abantu bazibu nnyo lwe yakola ne Abdumlas n'endala. Ono tumujjukira nnyo mu luyimba lwa Spice Dana olwa Antikale era alina oluyimba olulala lwe yakola ne Spice Dana olwatwebereremu kyokka nga naye alinawo ezzo omuli No More Crying, My Life, ebitabo n'endala. Ono naye tumumanyidde kuyimba nga Kino Kyendi, Abadde Gwe Yesu, Christmas n'endala. Ghetto Kids bano tubajjukira nnyo mu luyimba lwa Eddie Kenzo olwa Sitya Losi kyokka nga bakolayoko ku nnyimba ezaabwe okuli Kikole ne Mama ye Mama wabula era balinawo Victory lwe bakola ne Vomasi. Naye tumujjukira mu nnyimba nga Muwana ba Maama, Bwalidda, Shine, Sisuubira Kuleka n'endala. Seluga ono muwala w'abayimbi okuli Catherine Kusasira ne Fred Seluga ayinawo ennyimba omuli Maama ne Africa. Kapiripiti naye ayimbye ennyimba omuli Bye Bye COVID, Guidance, Back to School n'endala. naye alina ennyimba eziwerako
bavuddeko omuli Generation Yegwe, 50 Him High, lwe yakoze ne Levikson. Fresh Kid ono naye alinawo ennyimba nnyingi omuli Bambi lwe yakubira yali minisita w'abaana Honorable Nakiwala Kiyingi olw'okumugana okuyimbira mu mabaala mulimu ebisanyusa abayaaye, Gulu, Tip-Tap, Banteeka n'endala. Nayika ngoma zosimanyi kutaliza kakasa neweputuyanza mumatisa ulira vaibwe bigoma nga bino bituntuza n'abapatiri mbalegeza niyashaptakeyekuza Lifted a superstar ono yalina ennyimba ebiwererako ddala omuli Nawambye, Bwotyo, Lockdown, Kabaka, Eggulu, Mwegemese n'endala. Betukuwaddeko be bamu ku baana abazze bayimba okuviira ddala nga bato wadde nga betwogerera abamu kati basuka emyaka 18. Tusisinkana olwokusatu olujja nga tubaleetedde emboozi yaffe endala ey'enjawulo. Okay, jono gye bayita emiti emito era nga bakugamba gye giggumiza ekibira. Abaana abato abo bali so talented, amaloboozi ndowooza mugawulidde bulungi. Tekiva out of the block kulaba nga tubakola mu future story yaffe, tubajjayo lwa nsonga kye bakola ensi ekisiima era abantu ab'enjawulo mukirabira ddala nti buno obwana bulina ebitone eby'enjawulo era busobolera ddala okuba nga ate abutambuza eggwanga Uganda mu maaso kaawo nga batandika music industry ate batuuse okuba nga nabo bawummulamu bagambe katulekere ku bwana obuto buno bukube. So tubebaza nnyo abakulu ba Felista ndowooza mumuwulidde abakubidde ddala line nga zeezo woba oziwulidde ogamba kuba maama wabula ate